olwaleero otukule nawe bagambe nti omwana matabuta jangu ku platinum Jera yajo bagamba sipate kola babuzeeko wamma. Hi everybody, alikubi best telefine ya family mutya. Thank you mama. Jera munange banaye bana mwekamba bule Jera abantu bakulaba nno kutambula ina amaanyi okuba ekyuma. But you've been so lost, Jera. How are you? I'm well. Mukama mulungi kati ndi bulungi. Sako obuzeeko ku bantu bo obadde obuzeeko omuntu yandeetaze okumanya Jera obadde wa kiki obaddeko actually? Well, tebibadde byangu. I've been through a lot, mostly last year ongegwaka tebibadde byangu. But I'm struggling n'obulamu nga obimanya babitegeera babimanyi babiwulirako but nzuno nkomyewo. I'm here. Jera nandi kubuziza ekibuzo naye oli Buganda wange. Mbuuza. Mbuuza kyoyagala. Jera waliwo tujayombereyo. Nti abayimbi ab'enjawulo bazze batugamba ogundi yankola kino ogundi yanduga. Can we know briefly what had happened to you? Well, nange bimwe byali bintuseeko. You know witchcraft is real. Ate abantu bakikkiriza. Yes, Katonda wali ne Satan wali ebya Katonda gye bini byakaisayi gye biri. So temuwakanya muntu kuba inagamba nti nina kyempitamu abantu bavaayo okukyogerako bambi abamu babeera batya abamu babeera down like so down ngati talina na platform nga ya Jera kuvaayo kunyumiza abantu balala but mwana abantu babi. Jera osuubira ki ekireese okuba nga ate music industry erimu obuvuyo nga buno bungi nga kisuuse nti buli mwana avaayo even so Karen Ntongo talk about it right? So kiva kuki lwaki beef esusse nti omuntu atuuka okuba nga alaba Jera oli mwana muto wakayingira industry otukubye obuyimba bwe tubwagaddeyo so amazing ne kibaawo nga bwe kyajja about your life osuubira kiva kuki kye kibaleetera okuba nti ate muyina that kind of nti gundi ampalana to the extent of wishing me that bad. Nze nina ekintu kyensiba ngamba abantu tashe olaba ne mukatale n'oyogerako n'omuntu atunda obumonde oba amatu agamba ekiri wano kyokya n'ogenda mu wino agamba ekiri wano tojasobolawo kati buli industry buli wamu wali abantu wabeerawo abalungi wabeerawo n'ababi so tulina kusaabusabi Mukama nti tomanya muntu kikyakwagaliza tomanya muntu kyakulowooleza tomanya ani akwagala tomanya natakwagala tulina tambulira mu kusaba nnyo kyenyinza obbagamba. Okay, mbadde nda kubuuza ekibuuzo ky'okulwala but I believe ebyo byali ebizibu bye byali byakulaza most of us abadde bakimanyi spiritual yes and then of course I won't ask you musically okay mbadde nda kubuuza musically nga kibadde kyagwamu obadde mulwadde of course so kiki otutegekedde ffe ng'abantu bo? Mbadde down for 1 year naye ng'obwongo tebutudde nga ngamba in case I happen to come back nga simwe banaakoma nawo taasha even woke up one day nga manyi music kamuvem wabagenda kunzita let me quit mbyesanyiwe but in my head I'm like you are born for this you have to do it ngane passion join to that eco driving obuta quitting so I'm here nina music mungi nade nakayimba kapeka to going awa nganda bensenso bedde nemba buza bannange to going awa omuntu agoing awa you know so bingi byemba tegekeda I won't disappoint you. Wow. I trust in you. Thank you. Then Jera, anyway, ebintu ebyo ebyokuba nti abantu bakukolako emikolo emibisi byagalira ddala but I believe wewe Katonda wamma. Thank you so much. Thank you. Ate ng'oli talented buli kimu kijja kubanga ate akigwa. Wabula waliwo ekize kyamula of course mbisuubira kuba ndi mukazi muno. I believe omuntu akumanyi takusuubira kuba nti ate oli so much into sagaza abasajja. But abambaze bagamba Jera yabba musajja wa muneke kyamuviirako obuzibu. How true is it? Bituufu oba ddala si bituufu nga nze wenkuwakanya ngamba Jera simusuubira kwera musaga wezityo? Era siri musaga wezityo because actually I remember you were dating? Yeah, nemba dating nze saagala basajja bafumbo. It's a no go for me. Wongambira nti nemba n'ongamba twayawukanye eggulu ngamba hey you know sisobola toli wange. Bali bakuwayiriza. It's a very big lie. Sisa kwe defending anye but no. So Jera omuntu okutandika okuwala nagwo osuubira kiba kuki omuntu otuuka okuwala na Jera omwana omuto Jera yakajja mu industry sisuubira nti wandibadde olina empalana ennene nnyo eyo ku muntu osuubira kiba kyava kuki? What do you expect? Tash, walabye ono mwana yabadde ku TikTok. I'm sorry to talk about it. Ono mwana air food after birth, after giving birth. Yeah, I saw that beautiful Daniela something. I want to remember the name. Nicole. Nicole. Yes. Yafudde after giving birth. Naye olowoozaani yakimukoze. Yayogedde n'agamba Stan yali mungi because audio leaking. Yes, Stan yali mungi yabadde mu bino ebintu.
So it's a lot of things. Ola abaloga gwe batannazaala nga omwana ali mu lubuto oli nakola kyayagala omukola. You know, so you can never tell nti oli yakikoze ono namukoze bwenti oba ono namunyiiziza, because I'm a good person. For that I know. I also know. Yes, I'm a good person. Yenze muntu I is so kind to everybody. Yenze muntu ayagala emba nachenna like I feel like I'm so good to the world. But then good people babakozesa good people te ensi teyagala bantu balungi. That's one thing I got to know. Olwo Jera, omanyi otya nti oba waliwo yakuloga, omanyi otya nti gundi yankola kino era owona otya? Brief us a little bit. Well, first nali naaba. So mukunaaba ewaka ninaaba bantu bangi. So one of my girls came upstairs najja mukisenge ne tunyumya, hey, what kati nempulira amasinyazi agampitamu. Nenga sina we nkutali masinyazi. I felt like omwane guziba nepira nga nze nangetinze numbed nengwa. Nagenda okuddamu okutegeera nga ndi Kuwens. There is some hospital in Kauku nga ndi Kuwens gye bantadde. Waking up nibabuuza nkola ki wano. Ntusente wano omusawo n'abagamba talina kimuluma, she's fine. Second time it happened. Nali era ngenze mu toilet something like that. Era nengwa. It wasn't. Nalinze ngenda nakuvaako wire, by the way. Nali ngenda kugwa eddalu. So kujja nentuuka wantu nemba. Man, it was so hard. It was so hard. But I thank God. Nagendako mu basheyi ne bampa some populazo buliranduwanga mbwe bakubiki, but nga tebikola. Nengendako mba pastors that I'm not going to mention names because they're big pastors in the country. And I spent much and it didn't work still. Nga ne bapasita bakusaba sente. Yes, you pay to get well. Kyakasibona sagala chikwa. Yes. Benagenda munga put some money in the envelope ne bakusabira. Nze bigere byange right now biri kuhealinga because nze nga banyamba z'omunyo mu magulu mbutugoba stand what but nga siwona nga siterera because I was a believer ngaze Bible ntandise otambula newe ati. I know. You know, because nze ndi mulokole nkuze ndi mu church. Yes. So someone tells me, you know what, Jera, actually my mom. Ngamba tubeko wetulaga nengana nga sibikiriza nze bintu sibyagala. Like I grew up in church, nyimba mu church, mpereza ndi mwana wa church, bintu sibyagala. Nengiri je natuka yera sategeera. You know, it just nga omanyi omuzadde ndoza chamusukako. Yes, no, like era abantu walayo nga sikitegedde ne bagamba ti wano nkolawo kingolo ntuuseewo wano nkolawo ki, and they're like twakulese wano yes ngera yes. So omwami anyamba bambi anyambi kamusiimeko bambi there is some a gentleman ali Kabuma nyiza buta sharing a number abajaga mujango mu inbox yange abayambe but je bakutwala. You really saved me. Can I hug you? It's okay, sorry. It's okay. It's okay. Bambi anyamba. I believe ndoza ntandise nango okiriza mbistani jali. My Jera, I have a problem. I've been your friend. I know what you've been through. Yeah. Na yes chinema nnyo okukiriza nti oba waliwo omuntu alogo omuntu omulungi nga gwe. So maybe of course it's real but katusabe tashbaloga balungi to be okusabira abantu bahilinge cause ndo kigenda maso chika. Yes. Ntino oba wonedde to mataringa. Akuwadde like wojje okuwonyezebwa to mataringa ba pastor oba but so after that music industry, yes, after that atera saba nnyo da Katonda. Of course you so togagamba nti ngenze omusawo oba ntereza mkanfuke nga ndi wa masabo no. I believe no kuona chiva wa Katonda banja. That's what I told someone. So you have to kneel down and thank God. Exactly. If God didn't want me to be alive now, teyani tute na jenalaga. That means yandaga era no kunta. Yes. Ekirungi tewata muntu tewaloga. You know, I don't like someone who is evil, but chimanyi the purpose that took you there. Yeah. Thank you. Tukole kunsimbiza bakamba bafe tucheyongereyo maso nembozi ya Jera Kingdom, embozi tuina mpitirivu nnyo aliro ku program kawunye mu 360. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi. Waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu